Weewaawo nkwebaza nnyo munnange ggwe eyeekuumira ku MRU TV ate naddala ng'osazeewo okulaba amawulire gaffe Pokopoko News essaawa eno. Nze Mutaasa Michael Lubega era nga n'olwaleero nkuleeteddemu ku nnono z'Abaganda ng'eno si ndala wabula by'ebirabe bitwalibwa embuga mu lubiri Olubeene Ssaabasajja Kabaka n'abisiima ne gafuuka amakula. Olw'okuba nti Obwakabaka tebusolooza musolo, eno y'emu ku nkola bannansi mwe bayita okuyimirizawo Obwakabaka ebbanga lyonna. Enkola eno ya nnono era yadda, newankubadde nga ab'omulembe guno baalibanga tebagirabye nnyo olw'ensonga ezitali zimu. Omu ayinza okugamba nti kivudde ku nkulaakulana esobozesezza Obwakabaka okusobola okweyimirizaawo n'okuyimirizaawo emirimu egy'enjawulo ng'esobozesa okukuumirawo ebyetaago byonna eby'Obwakabaka. Kyokka ng'ebyo byonna obitadde ku bbali, enkola ey'okukiika embuga mu kuleeta ebirabo esigala ya nkizo nnyo era nga buli lwebaawo ne wabaawo omukisa guno Abaganda basanyuka nnyo era olubiri lujjula ne lubooga abantu abaleese amakula. Gwe alaba MRU TV njagala na kino okijjukire nti ebirabo bino ebitwalibwa embuga era Ssaabasajja Kabaka amala kubisiima olwo ate ne gafuuka amakula, newankubadde nga abasinga batera okugayita amakula naye gafuuka amakula ng'Olubeene amaze okugasiima. Ebirabo ebitwalibwa embuga bingi nnyo era nga mu bino mulimu ente, embuzi, enkoko, amatooke, amagi, sukaali, omuceere, obuwunga n'ebirala bingi nnyo era bisiimibwa. Abaganda enkola eno tebagyeganya nga nako era bagyettanira nnyo. Enkola y'amakula efaananira ddala enkola ey'oluwalo era ng'abantu be bamu bakiika embuga ng'ekigendererwa kya kuleeta luwalo. Enjawulo eri emu yokka nti oluwalo ziba ssente kyokka amakula go bibeera bintu bikalu. Tukyakuleetera ebinyuma bingi ddala. Nkwebaza nnyo ggwe eyeekuumira ku MRU TV. Nze Mutaasa Michael Lubega Munnabuddu, Ssaabasajja Kabaka wangaale.